Yokaana essula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo waliwo omuntu omu Omufalisaayo erinnya lye Nikodemu, omufuzi mu Bayudaaya. Omusajja oyo yajja eri Yesu ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe, wabula nga Katonda ali naye. Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'addamu n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri? Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanyi gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemu n'addamu n'amugamba nti, ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti, ggwe omuyigiriza wa Isirayiri n'ototegeera ebyo? Ddala ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde eby'ensi ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya bwe n'ababuulira eby'omu ggulu? Tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu. Nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo Omwana w'Omuntu kiri mugwanira okuwanikibwa. Buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati, n'okuwaayo n'awaayo Omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma Mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya Mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana, so tajja eri omusana, ebikolwa bye bireme okunenyezebwa. Naye akola amazima ajja eri omusana, ebikolwa bye birabike nga byakolebwa mu Katonda. Oluvannyuma lw'ebyo, Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e Buyudaaya n'alwayo nabo n'ababatiza. Naye Yokaana yali ng'abatiriza mu Enoni kumpi ne Salimu, kubanga yeri amazzi amangi, ne bajjanga ne babatizibwanga, kubanga Yokaana yali nga tannateekebwa mu kkomera. Abayigirizwa ba Yokaana n'Omuyudaaya ne baba n'empaka mu bigambo eby'okutukuza, ne bajja eri Yokaana ne bagamba nti, Labbi, oli yali naawe emitala wa Yoludaani gwe wategeeza, laba oyo abatiza, n'abantu bonna bagenda gy'ali. Yokaana n'addamu n'abagamba nti, omuntu tayinza kuba na kintu kyonna wabula ng'akiweereddwa okuva mu ggulu. Mmwe bennyini muli bajulirwa bange nga nayogera nti si nze Kristo, naye nga natumibwa kumukulembera. Alina omugole y'awasa, naye mukwano gw'oyo awasa ayimirira ng'amuwulira, asanyukira nnyo eddoboozi ly'oyo awasizza. Kale essanyu lyange eryo lituukiridde. Ye kimugwanira okukula, naye nze okutoowala. Ava mu ggulu y'afuga byonna, ow'omu nsi aba wa mu nsi, ayogera bya mu nsi, ava mu ggulu y'afuga byonna. Teyalaba era kye yawulira ky'ategeeza, so tewali muntu akkiriza kutegeeza kwe. Akkiriza okutegeeza kwe ng'ataddeko akabonero ke nti Katonda wa mazima. Kubanga Katonda gwe yatuma ayogerera bigambo bya Katonda, kubanga Katonda amuwa omwoyo we omujjuvu. Kitaffe ayagala Omwana, era yamuwa byonna mu mukono gwe. Akkiriza Omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza Mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera ku ye.